Munnakibiina kya DP Sandra Mbabazi ng'abadde avuganya ekifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'Isinjiro avudde mu lwokaano n'asalawo okuwagira omu ku baabadde avuganya nabo ku kifo kino muna NRM Lilian Lutaraho nga kati Lutaraho olwokaano alusigaddemu ne Justin Kashija eyasimbyewo ku bwannamunigina oluvannyuma lw'okuwangulwa mu kamyufu aka NRM. Mbabazi bino abyongeredde mu kitundu ky'e Kabuyanda ne Kigagati bw'abadde awerekeddeko Lutaraho okunoonya akalulu akanaamutuusa mu paalamenti ekiikirira abantu b'Isinjiro. Lutaraho ayaniriza Mbabazi mu kibiina kya NRM era n'amwebaza olw'okumwegattako okunoonya akalulu akanaasobozesa ekibiina kya NRM okuwangula ekifo kino mu kulonda kw'omwaka ogujja. Nisha n'omukyala Sandra Melanka Murebe omukyala okwabirako omuresi ayahandiikise kwesimbatere y'abakazi nka DP konka yabeeka yajja kwagira Mbabazi asabye abalonzi okumussaamu obwesige asobole okubakiikirira ng'ategeezezza nti essiraawo akulisa mu kulwanirira eddembe ly'abaana ab'obuwala wamu n'abakyala. Nja kubakunda, nja kutuula nimwe, nja kulya nimwe, nja kubagambirira mu palamenti. Tindikwija kurafeera busha. Tindikwija kuza mu palamenti mukakunda amakooti ekyakubaza kukola. Ate ye omubaka wa President mu disitulikiti y'e Rampara Harriet Nakamya asabye abawagizi b'ekibiina kya NRM obutalonda bana NRM basazeewo kwesimbawo ku bwannamunigina oluvannyuma lw'okugwa mu kamyufu k'ekibiina. Ono bino abyogeredde mu kutongoza kakuyege wa bana NRM okuli Amos Kakunda ayagala eky'obubaka bwa Rampara wamu ne Anna Kansiime avuganya ku ky'omubaka omukyala owa disitulikiti eno. Waba oyina furaga tuza kutambulira hamwe nga tiimu hati abebembeza balyokwe Chairperson wa NRM Urensinga Sel. Aha nogambira abantu oterere NRM. Nogambira abantu anyoba wazope okutinku muterera. Oba n'obuzabuza abantu. Anna Kansiime anokoddeyo byagenda okutandikirako singa abalonzi bamwesiga n'obululu bwabwe ne bamulonda ng'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno. Agani nkoda kwegambira mu ndi amazima gaga gonka ekyokubanza nimbaraganisa kwabeeriraka Jemegani mbabeeriraka eryokushuganza amuntu witu wa butosha enteekateeka ye hamwe na enteekateeka ya gavumenti. Ekyakandi ninteekwa kufayo nkareba ngu enguuto ziitu abo kuba ntwire nimwe kunuuya bonare bitu wanoozo witu noorabaha. Wabula b'abalonzi basabye abeesimbyewo mu kitundu kino okukola ekisoboka okulaba nga gavumenti ebatuusiza amazzi amayonjo n'okubazimbira enguudo wamu n'amasomero. Hariho isu y'ekisaayi abarwenzinga tumanya hariho ekisaayi kya Rwenzinga ekituura hariya hakahaza mukakuyegye bakwenda kukitwara konka twaza omu documents twasanga ekisaayi kiburonginga aha bantu abo. Joan Katushabe yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.